Emmeri ya Amerika gye yasindise Kenya ku mwalo e Mombasa ejjudde ebyokulwanyisa omuli ennyonyi ennwanyi ebikompola biri bibazuka zilandi mine kwoteeka ne zitanka ziri enkambwe gye yasindise ku mwalo e Mombasa mu Kenya etiisizza Museveni emukankanyiza n'abantu be. America mu statement yo gye yakoze yagambye nti ezze kutebenkeza East Africa si Africa wabula East Africa teweerabira nti mu East Africa mulimu ensi nga Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda ne ensi eya Rwanda. Kakati statement America gye yakoze nti ezze kutebenkeza mirembe mu East Africa ate nga ffenna tukimanyi nti obutabanguko obusinga bubadde wano mu Uganda oluvannyuma lw'okutabangulwa okulonda kiwamba abantu omuli n'omukulu Bobi Wine okugamba nti babbye obululu bwe. Kakati abakulu batidde nnyo ne bagamba nti tebanga yeno plan B Bobi Wine gye yali ayogerako. Tetunnamanya America egenda kulumba nsi ki entuufu, Uganda, Tanzania, Rwanda oba Southern Sudan. Fenna amaaso ku lutimbe tulindiridde ekiddako wabula nga ekisinga okuba ekyokwewuunyisa lwaki bino bijjidde mu kaseera ng'abakulu bagugulana ne leader of opposition mu Uganda gwe bayita His Excellency Bobi Wine. Fenna katulinde amaaso ku lutimbe wekomire wano kuyeekolera official tujja kuba tukutuusaako byonna nga bwe binaagenda mu maaso naye nga bannange mulowooza eno si ye plan B omulenzi Kyagulanyi gye yali ayogerako amaaso ku lutimbe.